This is iRadio, the fountain of communication. On ITV. Nganze omusumba Yordani asumbe kanisa gye bayita Nayo Power Healing Church esangibwa ebuyukwe Lubanyu. Ogala okugamba gwe mwana wa Katonda mpuliriza. Tulekangayo kusaba Katonda yakutonda. Tulekangayo kwesigayo Yesu Kristo. Kubanga ye mununuzi wo. Era yagenda okujjukira obulamu bwo. Ebirowoozo ebijje ku bintu ebirala. Obiteeke eri Katonda yakuleeta mu nsi. Omugambe Mukama Katonda wammanya. Era kimanye gwe wandeeta. Naye n'embeera gye ndimu ngivuddemu ntya. Bino ebizibu binetolodde mbiwangudde ntya. Mukama nsalira pulaani mbiveemu. Bw'otyo bw'obeera oyogeranga Katonda agenda kukuwanguzanga mu linnya lya Kristo Yesu. Ndabyeko Katonda abantu bangi bayamba. Ndabyeko abantu bangi Katonda bajjukira bujjukizi. Ekyokulabira okankuwa ekyokulabirako. Omukyala bamuyita Sara mu Bayibuli. Bamuyita Sara. Mu myaka nga n'emyaka 22 teyafuna lubuto. Naweza emyaka 4 nga talina lubuto. Naweza emyaka 5 talina lubuto. N'atuuka 7 nga talina lubuto. Mukama n'ajjukira Sara. Waliwo Mukama agenda okujjukira nga wajjukidde Nuuwa. Mukama n'ajjukira Sara nti ne Sara mukazi yamuwa amabeere g'akuyonsa mwana. Yamuwa olubuto lwa kusitula mmere na mwana. Mukama n'ajjukira Sara ku myaka 9 egy'obukulu n'amuwa omwana. Njagala okugamba nti waliwo n'abagenda okujjukira mu famire y'ewammwe. Mazima nga famire yonna yonna eringa eri ku mazzi. Senne nga tewaliyinza kukuyamba kizibu kya mitwalo 5. Nga tayinza kukuyamba kizibu kya miliyoni 5. Senne nga eringa eyakukwata. Naye gwe Katonda agenda kujjukira. Gwenga gwakulondeyo mu famire agambe nti olwa famire eno kanondeyo omusajja ono John, kanondeyo omukyalo Nakamate, kanondeyo omusajja ono Junior oba Mudasiru. Mazima ddala Mukama akujjukire. Naye agenda kujjukira atya? Gwenga omuntu omu ng'osigadde ng'ebirowoozo biri ku Kristo Yesu, ng'osigadde ng'ebirowoozo n'omutima gwo biri Katonda yakutonda. Njagala okugamba nti Katonda agenda kujjukira. Ndabyeko abantu Mukama Katonda bajjukira bujjukizi. Abaana ba Isirayiri nga bali mu busibe lwa Falaawo. Okumala ebbanga ddene nnyo nga bali mu busibe, tebalya ku nkoko, tebalya ku nnyama, tebalya ku bintu byonye bulamu bwabwe okuggyako kawunga na bijanjaalo. Yesu Kristo yeebazibwa ye mwana wa Katonda omulamu. Naye mu bbanga we lyayitawo Mukama n'ajjukira n'awulira okukaaba kwabwe n'abatumira Musa. Ssaawa zino Musa oyinza okuba nga tomulaba, naye ng'omwoyo yali ku Musa ng'ali ku nze leero. Kati ky'olina okukola olunaku olwaleero kye ki? Kwakuwuliriza Musa ky'ayogera, kwakuwuliriza Mukama Katonda ky'ayogera. Musa w'omulembe guno y'ani? Y'oyo omusumba gy'atadde mu maaso g'okwogera ekigambo kye wa Katonda eri obulamu bwo. Musa bwe yagamba nti abaana basi tugenda, abaana tebaagaana, bakkiriza ne bakola Musa ky'ayogedde. Nange bwe ŋŋamba nti olunaku lwa Sande tutandika essaawa 3 ne tumala essaawa 6, lwaki oba tojja mu kkanisa? Lwaki oba tojja n'osinza Katonda? Njagala okugamba nti Katonda akwetaaga era akwagala era akutegeera. Naye Katonda ajjukidde nga we yajjukira Nuuwa. Beera mwala basaba ogambe nti Mukama Katonda wange nzijukira, ogambe nti Mukama Katonda wange nzijukira. Maze ebbanga ddene nga ndi mu mbeera bwe nti, maze ebbanga ddene nga ndi mu busibe bw'engeri bwe ziti. Mukama Katonda wanaakujjukira ajja kukozesa enseko ennungi n'abaakulabanga banaakwewuunya. Kakuwa ekyokulabirako.
Mukama waffe Yesu Kristo ng'alina abayigirizwa be era ng'atambula. Baali bayita mu luguudo, wakati mu luguudo ne basinkana omuvubuka. Omuvubuka oyo nga mulema nnyo, omuvubuka oyo nga tasobola kwesobola, teyeesobola, kubanga wonna agamba nti nga teyeeyamba ojja kukitegeera mu ntegeera endala. Ne omuvubuka oyo nga teyeesobola mu buli kyaga atakola ki, teyeesobola. N'eki ekyaliwo abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu namubuuza nti Mukama waffe, omuvubuka ono ye yayonoona kyova Mukama Katonda yamulebaza bw'ati? Ye kyetubuuza, bazadde be ye baayonoona nanti ki amakulu gaakyo, ki ekyabaawo? Waliyo abantu bangi ababuuza ebibuuzo ebyo eby'obulamu bwo nga bagamba nakamatte bukyanga asoma ne bamutikkira, embeera nga tetereeranga. Omusajja ono musibu kyanga asoma n'abeera bw'ati ne bw'ati, ng'ate oluzungu alwogera ku kita kya mwenge kwayogera oluzungu, ki ekyamubaako? Omusajja ono twawulira nti yasikira kitaawe ng'alina n'emmaali nnyingi, n'ekibwaki sente zinto yabitula ne biggwawo, ki ekyabaawo? Njagala okugamba nti bantu bano tebalina ansa. Yesu yekka yalina ansa. Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti omuvubuka ono si yeeyonoona, newankubadde bazadde be si ye baayonoona okuzaala kyova azaddwa nga mulema, naye Mukama Katonda yamukola bw'atyo. Omulenzi we Kristo Yesu yeefunira ekitiibwa mu kuyita mu ye. Njagala okugamba nti waliwo embeera gy'oyitamu enyigiriza obulamu bwo, waliwo embeera gy'oyitamu ekukaabya amaziga buli kiro, waliwo embeera gy'oyitamu mazima nga tokyala mmere neekutuuka mu lubuto, olya n'owulira ng'oweddemu amaanyi, owulira n'ebibira tebikyakuwoomera, olwo ebirowoozo enkumu byolina mu mutwe gwo. Naye njagala okugamba nti ebirowoozo byebasa bikuyamba, naye Kristo Yesu yalina ansa. Ki ekyabaawo? N'agamba omulenzi oyo abadde omulema, n'amugamba nti muvubuka yimuka bulungi, ddamu obulamu era tambula. Abantu ne Yesu ne yeefuna ekifa mu kuyita mu ye, ate omulenzi n'afuna byamagero okuyita mu Yesu. Kyova gwe ne Yesu, gwe ne Katonda wo eyakutonda, olina okuba nga omubeera kumpi, olina okuba nga wayogera owulira. Kati kankuwa ekyokulabirako. Singa omulenzi ono yategeera nti Yesu Kristo agenda kuyita mu luguudo luno, ye n'agenda eri ne yeekweka eri, yandizeemu obulamu obulungi, kubanga Yesu teyandimulabye mu kaseera ako. N'eki ekyaliwo, omuvubuka yategeera nti Yesu gy'ali era ayitanga wano, we yalinga ayita n'asembera kumpi ne Yesu. Yesu wanamukwatirwa ekisa. Emmesage ngireesera waki? Lwa muntu gwe abadde amaze ebbanga eddene ng'ogamba mbunze nagwa. Lwa muntu gwe abadde amaze ebbanga nga togenda mu kkanisa. Njagala okugamba nti genda awala ekigambo kya Katonda, kye kigenda okufuula omuntu ow'enjawulo, kubanga ekigambo kyekimanya Katonda yakumanya embeera gy'olimu. Katonda yamanyi obunafu bwo, yamanyi ebizibu by'olina. Abalala tebataasa, abalala tebayamba, naye Katonda yekka w'omusembeza yagenda okukoma ku mutima gw'oyo gy'oyagala akuyambe, amulagire nti owange omusajja ono omukolere bw'oti, omuvubuka ono omukolere bw'oti, omukyala ono omukolere bw'oti. Mwabaana abawala omaze ebbanga eddene nga tofumbirwa, njagala okugamba tewasa amagezi genda mu ssabu, magezi genda mu kiri. Gamba Mukama Katonda, kiki ekyambaako? Nyamba mbeerewo ekinyewe nti kigenda kubeerawo mu linnya lya Yesu Kristo. Nina amawulire amalungi gy'oli ti guno mwaka gwa kujjukirwa. Mwaka gwa kujjukirwa omusajja ono Nuuwa ng'ali ku lyato Lubeerera Essula 8.
omusajja ono Nuuwa ng'ali ku lyato, Mukama nnyini ye yamugamba abeere mu lyato, naye ate wamuteeka mu lyato n'aba ate ng'amwerabidde mu lyato. Kyangu nnyo Mukama okuteeka mu nsi, mazima ng'oli onywa ng'akutadde mu nsi, naye nga weetaagisawo ate Mukama addemu okujjoge This is ITV Uganda.